okubeera nga mbawa eri muganda waffe oyo n'olwekyo akazito tugenda kukassa kati ku immigration confirmed. Fred Lumbuye Kajubi ali ku immigration center Take n'olwekyo gemawulire agaliwo Fred Lumbuye ali ku immigration center Take we bamusibira oluvannyuma lw'okubeera nga enjuyi zonna tuzinyize buli muntu yena tumunyize ne tumugamba tubuulire Lumbuye aliwa kwega kyetukoze tubataddeko tabo olwange emisafule tukulengera ogendo ddawa Take sinatuuka kugenda nenja kubeera nga ngenda naye nga Fred Lumbuye Kajubi amawulire ge tulinawo ali ku immigration Take. Sofa nange omulimu ngezezaako okubeera nga nkukwasaganya nga tuyite eno mu badaki twagenzeko ku mwandabye nagenze ku Human Rights Commission eya wano Amsterdam Netherlands nengendako ku embassy ya Take wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands era wonna nga tuwongera okulaba nga tuteekako akazito abasajja babenga basobola okuyimbula Lumbuye unconditionally era abasajja ne bankakasa ne bangamba nti tusobola kukwata Fred Kajubi Lumbuye ne tumuwaayo eri gavumenti ey'eggwanga Uganda n'olwekyo ekyo kyo twakyakivinze kati kye tuliko twagala kulaba nga muganda waffe ayimbulwa unconditionally naye nga amawulire ge tufuna ali ku immigration Take. This is a confirmed news etaliiko kubuusibwa n'olwekyo kati bato tugiteeke ku immigration okulanga tekkiriza muganda ffe mu deportinga mukomyawo Uganda ate kye tusinga okwetaaga okubeera nga ayimbulwa unconditionally because talina musango n'olwekyo gemawulire agaliwo genjagala okubeera nga mbawa Free Fred Kajubi Lumbuye temulina kubeera nga muzikiza ndoza mulengera sofa bukyanga tutandika olutabaalo luno tunakyo tutandise okulengera kati kwongeramu amaanyi tugongeremu mbabuulira mazima amaanyi tugongeremu twetaaga muganda waffe kubeera nga ayimbulwa because immigration ate lyafuuka ddi ekkomera muyimbule muganda waffe unconditionally abenga asobola okubeera nga afuluma akaduukulu olwekyo yembeera eriwo era nange gye mulaba nva Mr. Update nva ku Taxi Embassy wala mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands gyenva nabo ne bongera okubeera nga batiginya muganda waffe aliwo amanya nenga bawa bwe bakubye ne babagamba nti muganda waffe ali ku immigration Take. So kati ngenda ekiro ngenda kubawa enamba ya immigration Take mugikubeko mwongere okugamba nti banne muganda waffe mumute because bamukwate watali nsonga tewali kyakwasa Fred Kajubi Lumbuye tewali era nabo aba immigration bamuyina illegally tosobola kukwata muntu kati mwezi mulamba omukutte ate n'omukwata tubuulira bantu nti ali wano oba ali wali kwega kyekisinga okubeera nga kituluma abali ku the update so 9 page olwekyo ndoza mulengera internet ennaku zino eri down because muganda waffe yakwatibwa ate nga y'omu ku basajja abaali bateekawo embeera ey'okulaba nga tunula eggwanga laffe Uganda eggwanga lidde mu mikono gy'abantu n'olwekyo ekiro ngenda kubawa contact ya immigration nammwe mwongere okubeera nga mugikubako twongere okulanga tubateekako akazito muganda waffe babenga bamuyimbula unconditionally naye kyemulina okumanya nti sofa kye twakaakiivingamu okubeera nga tabo gye twabataddeko tebakyasobola kumuwa gavumenti y'eggwanga Uganda ekyo kyo mukimanye nti Mr. Update najja eno mu Netherlands nkwasaganya okulobinga ate bwentambuza n'ensonga y'okulanga muganda waffe tumulwanirira abenga asobola okubeera nga afuluma olwekyo embeera yeeyo eriwo akoki muti abangambye kale seggirija katuleyini yako singa okafuna n'okatwalira abantu babe Uganda bannange kaba kaweddemu kantunga kano kale banne Uganda wallahi tufuna kano kamukokka kiba kiwedde ne munnanga abasajja betuyira mu ggwanga Uganda tebaagala ggwanga kula kati seggirinya ndaba akantu kano nempulira amaddu ninga nti bannange kano kale singa kali Uganda ningamba katusinga kali Uganda amazima ga Katonda mu ggulu nuwulira amaddu naye nga abasajja abajja eno bo tebasiima oyinza ogaa nti eno nnyonyi this is a train ate nno buno bwe buyita mu byalo
Irene Mirembe nkulengedde Irene Mirembe nkulengedde Irene Mirembe bandange wewale kubaako buno bwe buyita mu byalo naye abasajja bajja eno ne basakatiya gaasi na mundu na masasi ne banene malanfuna kano nyinza n'obbalinya ku mitwe kano nenkafuna nenga tusobola bulungi nnyo okubeera nga omuntu buno tuguleeta e Uganda naye abasajja tebaagala abasajja bamaanyi gaabwe bagateeka kugula mundu na tiya gaasi na masasi bamaanyi gaabwe bagateeka negwe ku omwaka faananyi nga Mr. Update kano nkasase naye lwakuba nti ebizibu ebiri ne bwobanga okafunye kano kakati bwokaleeta e Uganda katambulirewa tekalina we kayinza ttambulira kano ng'okaleesa e Uganda katambulirewa gavumenti yo yenyini esooka nebbamu buli bintu byonna byonna ebirimu oba okiraba naye akantu nga kano kasobola bulungi nnyo nekajja ewaffe ne munanga abasajja Uganda tebagyagala mbabuulira nolwekyo mbadde mbawa update ya Fred Kajubi Lumbuye confirmed ali ku immigration ettake jukira twasooka ntufunako amawulire nti ali mu embassy munda naye kati sofa amawulire agavaayo gatulaga nti Fred Kajubi Lumbuye ali ku immigration ettake nolwekyo mwongere okusharinga information eno ebe ng'etambula erukoma webali kubaako Lukoma Nudin webali kubaako bannange Uganda nedda mikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu tusobola okufuna buno nga bibina buli station kabakakaji buli station tuba tuyinawo buli station tuba tuyinawo ne kati kano bwenkafuna ate tuba tulina okuzimba oluguudo ekawempe kwe kanaatambulira ne kati ekigaali ky'omukka kye tulina e Uganda okaba n'amaziga ekigaali ky'omukka kye tulina e Uganda gye bayitanga eggaali y'omukka amazima ga Katonda mu ggulu okaaba amaziga evaamu ebiku erimu ebiku train erimu ebiku erimu enkukunyi eggaali y'omukka gye tulina e Uganda bw'eba esimbula ennamanva ekuba enduulu noga nti bannange kiki kino yo yennyini gye tulina ndwadde negwerebereza bino byonna Uganda bisoboloka naye abasajja tebaagala bisoboka this is a train abasajja tebaagala kyebulina okumanya naye Kyagulanyi wanaafuuka pulezidenti bino byonna tujja bifuna nze mbabuulira bazibu tujja kubifuna mumuyinde pulezidenti waffe ekintu akikwate bino byonna tujja kubifuna Kyagulanyi ng'afuuse pulezidenti naye nga amawulire agaliwo geego Fred Kajubi Lumbuye confirmed ali ku immigration kankabalageko